Wakyonza okulaba kyonza okuyita okulwanira obwenkanya David Musiri munnabyabufuzi mukulembeze okuvira ddala mu biseera byabeeredde mu matendekero okutuuka kakati ng'ate wetwogerera yeegwanyiza okubeera omubaka w'Amakindye West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abasinga bamumanyira nnyo mu kibiina kya National Unity Platform mu kye tuyita struggle wabula omuko omumyufu omweru gwagenda okuvaayo talabikidde ku lukala neesaba otusanyusa okulaba Spark TV na musiza kwa live nange nsanyusa okubalabako banna Spark TV mwena gye muli manyidde ddala nti eno Spark TV etuuka ku muntu wa bulijjo naddala oyo omulonzi ali awo ekapeke ali mu nsuwa ali mu nkere oyo omulonzi ali mu Kosovo ali mu Vale oyo omulonzi ali awo ekatwettu awo nawona mu besitaawo omulonzi kwali omulonzi oyo era bwenjogerera kati abantu b'omuwansanso batulaba bulungi butereevu ku jjengo lino. Okusooka byonna njagala okwebaza abalonzi naddala abatuuze b'e Makindye West yonna gye nzize mpita abantu b'e Buziga sinabakujja naye bammanja nnyo naddala abantu b'omulowa Katuuso naye nzija natandikira kala amatendo luwafu nenzirako Katwettu netugenda erukuli katuli awo mu Kibuyettu awo muwansanso Kavule Kategula era mwena tugenda kujja tugenda batuuka kati tuddako Makindye ttu so mweteeketeeke mwena gye tujja okusinziira ku roadmap eya EC batuwa nti buli gye tugenda mu parish tumalayo ennaku 4 njagala okusooka okuyimirira wamu n'abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe n'abalina abantu abali mu malwaliro tulina kyamaani awo mu Ssaalongo awo erukuli ali awo mu Referral Hospital Kiruddu tulowooza era tumusabira nga kubanga tumanyi nti okujjanjaba kwa basawo naye okuwonya kwa Katonda n'abalala bonna abalina essanyu bangi olwaleero birthday zaabwe bangi bagenda kubanjula abalala banjuddwa so buli alina essanyu yenna tumujagulizaako olwa Katonda n'ensi yaffe. Njaga tutandikire awo wennyini olw'okuba nti kaweefube ow'okwongera okwefumitiza okulwanirira n'okubeera nga tuwalanya ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu naddala mu kikula ky'abantu nabadde tunuulira enteekateeka ez'okutongooza akaweefube ono zigenda kubeera kaseese ez'eggwanga era ng'omubala gugamba unite to end the violence against women and girls, empower, consolidate and sustain the gains. Ebituukiddwako twongere okubiwa amaanyi, ebituukiddwako twongere okubikuuma ate tubiwanire bisobole okubeerera. Obadde mulwanirizi wa ddembe n'obwenkanya okubibaddala ku ssettendekero ez'enjawulo biki byosinze okulaba nga bye bikyasinze okukosa abantu n'okuba nga bisaasaanya omuze guno okuba nga gweyongera? Okusooka ogamba ekigambo obadde kiba kitegeeza nti kati sikyali oli kale oli naye nga nkulabidde okuvira ddala ku matendekero obulamu bwange bwonna ndowooza ekyo kindimu nga nze I'll always be an activist. Okusooka njagala kuvumirira ekyatuusiddwawo ku kibiina kyaffe kye navaamu kati kubanga ndi wa DF kya National Unity Platform abaakinfulumya kyo nafuluma kati ndi wabweru kati ate siri wabweru kati nafune omanyi bagamba kugoba yakuwa ekkubo kati ndi mu DF naye kyabatuukiddwako violence yabakoze gye batuuseeko olunaku lw'eggulo yennyamiza nga ate tuli mu kiseera kya kutandika 16 days of activism. Embeera eyo gye bafunye emberebeze yabaguddeko enjege yabaguddeko twagifunako eruuka. Nzijukira nti deputy spokesperson Waiswa Mufumbira yali akyayogera mu kaseera ako nga ayagala okuyita President His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Omusajja yali kati ndowooza ye commissioner of operations Franka Mwesigwa kyeyatukola eruuka eruuka awo nze we nakubwa lababorate kubanga nali sobola kukkiriza bantu kumala gakwata president wange so
ate nga baali bakirabyeko nti we bagezaako okumuwamba wano ekyambogo nga on nominations tabu yali awo ndowooza ekkooti waziraba we baziyuza naye nga nze omuntu okugjako ng'oyuziza ennyama yange tosobola kunzija ku president so oyo bwentyo bwendi ebintu ebisinga mbikola lwa mutima gwa activism okulwanirira obwenkanya oba ogambye nti otegeka akalulu nga gwe General Museveni lwaki ate otegeka akalulu ate n'okateekamu amakuuli n'okateekamu obulipo ekifo kye tulwanyisa ekitegeera kubanga kati ensi eno weegenda njagala okutegeeza oba oli activist oba oli politician oba toli oba oyagala oba toyagala emyaka General Museveni gimuwalana wateekeddwa okubeerawo mechanism eteekerateekera eggwanga lino tumanye nti eggwanga liddawa so kyabukuusa abantu okugamba nti bagenda kulaunchinga activism gender based violence nga bamulwanyisa ng'ate wano bakikoze bannaabwe ekawempe kibi nnyo nze no njagala okubuulira nti mu kalulu kano bwe twali mu kalulu mu by-election eyaggwa yaleeta muganda wange Kanso na Lukoola komanda Mukiibi yali anzise ono Mukiibi gwe tulaba olunaku olwasooka laale yaffe yali ku ttaanaawo ekawempe kati wetuba tuvaawo tuyingira lino erigenda ku mbuzi egayaaza tulina we twatuuka ne basalako ne bateekawo brocade nga motoka ya president yokka yekola ki yeeyita of course zino eziddako zirwana okuyitawo eya candidate yaliwo eya secretary general yaliwo kati ng'eddako ya muganda wange John Bosco owa enansa neeyo John Bosco Serunkuma kati nze olw'okubanga nti tiagas jukira ffe twali tuli ku bigere tiagas mungi nasobola kubuukira motoka nenkwata ki wabweru waayo omusajja yankokota kubanga nze nalikozekka ku olwo nga nkutte ku gaadi y'emmotoka waggulu n'alyoka nkuba ano mu kiwato gaadi y'emmotoka ya poliisi naye ng'ekigendererwa kyali kyakunkokotako anteeke wansi aninnye n'olwaleero nkyalina obuzibu wano mu kiwato kyange sayidi eno so ebyo ebikolebwa ebyo bikolwa bya butujju si just violence naye bikolwa byaki bya butujju ekyenjawulo kunze nti baactivists bangi tebeesimbawo mu bifo mu elective positions abamu tebabisobola olwa politics aliddate olwokubanga politics ono aliddate nnyo ogenda n'obubeera n'olowooza kati kankubuulire bino ebiriwo olunaku lwaleero ne weesanga nga opposition yo yennyini yeerwanyisa nga tebana bagikuba tiya gas yo yennyini yeekuba tiya gas through blackmail sabotage and intrigue opposition parties bakolako lyoyisa obutujju bo bennyini beekolako obulumbaganyi beekolako blackmail beekolako character assassination ogenda okulaba nti bamala ebbanga ddene mu kifo ky'okuteekerateekera bajjawo batya mwami Museveni ate nga beerwanyi nga beeteekateeka bajjawo batya bo omu ku bo so ekyo nakyo kibi nnyo naye ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu nti wambuzi wawerekera wampologoma balye wandiga ebiseera ebisinga wambuzi yeerabira nti bwe batasangayo wandiga ate naye enva era kyekibeerawo nti bino byonna bye mukola oba okoze eki oba okoze eki era gw'oteba mu ggoolo yo mwami Museveni asigala akola ki kivolaba nti abantu bo ab'owansi eyo abatulaba ku Spark TV bo njagala okutegeeza nti bo baatusookayo dda nze nali ne Dr. Stella Nyanzi mu 2017 oba ojjukira we battira nnyo abakyala mu wakiseeyo ddala enansana n'entebe naye ekyasinga okunyiiza kubanga twali mu women working group naye mu women working group nga nze musajja alimu zekka bw'omu paka ab'obukondo sitera bayita ab'obukondo be bano ba UN women abakyala aboogera ennyo oluzungu bagira mu bukondo n'obusuuti nabo ne batwegattako naye ensi yazuukuka basooka kumala kutta Susan Magala ensi neezuukuka naye poliisi yakolanga mwogezi wa poliisi Biden yakolanga insults ku bakyala n'agamba nti ate mufaayo abo be batta bakyala bukyala bamalaaya natamanya nti bamalaaya balowoozaako
bamalabe basobola okuzaala omuntu nga Musiri nabanga olwaliro kati ayagala bwa member bwa parliament era malaya naye muntu they deserve a right to life kyekyo activist kyovola atasobola kwetula wabeerawo trigger eri nakyo ekutwigaringa nobeera ng'ojja okulwanirira obwenkanya obw'abantu ab'ekikulu ekyo nze navaayo ne negatta ku bakyala kwaliko Naalongo Nana namala nendeeta abayizi abalala okuli Speria Mole okwali Ashana kati abasinga bawawanguka mu ggwanga naye bwe twabegattako twateekawo resistance nze okustorminga Naggulu Police Headquarters twagistorminga ennaku 5 buli lunaku nga batusiba naye ng'ekitutwalayo twagala kwogera na IGP kubanga IGP mu mateeka amateeketeeka aga poliisi ne bacolonialist ge baaleka abafuzi b'amatwale in fact IGP yandibadde nga na civilian omuntu asobola okukomandinga poliisi nga civilian era yasobola okuleeta obulungi kye bayita community policing poliisi okwatagana n'abantu naye today look at the police eriwo mu ggwanga eringa eri partisan ekitegeera erina omuntu gwekolera gweweereza yeweereza General Museveni teweereza ggwanga so mu mbeera ng'eyo ffe twayimirira ku olwo nasibwa emirundi egisukka mu 6 naye twamala ne tufuna obwenkanya nti abantu bangi bajja era entikko y'omukolo ogwo yali procession nga twekalakaasa obutali bumativu engeri abantu gye battibwamu awo by then ambassador wa US yali oli omukyala omuddugavu yaliwo ambassador wa France yaliwo twalina ba ambassadors nga 6 yes naye okutuuka ku ekyo muganda wange naye nina okunuulibwa omukono sobola okukituukako in fact one of those days abavubuka abaaliwo abamala ne batwegattako kwaliko Wanyera omumanyi the revolutionary son nekubeerako Obed Juice Conk both somewhere then nekubeerako ne activist kati leero ye saabakunzi w'NUP Abibu Buwembo naye yayingirawo mu lutalo olwo Jobire yaliko kyali kirina kutwala buto ani Jobire Jobire teyaliko naye waliwo omukyalo ono yalina omuggo so yafa yali wangulu wa FDC because wabeerawo injustice Sala Eperu wabeerawo injustice it's not even about the colors of the party it's not even about whether you are NRM whether you are DP whether you are NUP. Yeah, David okuvya ddala ku Makerere University obadde activist obukuvya ddala emabega kubanga nabadde ngezaako okulondola nga batuga sebo gwe ku myaka 9 watuuka n'okuva awaka oba wali weekyanzi oba wali wewaggudde wewaggula okuva awaka ng'obeera ne muka kitaawo n'otandika obulamu obw'engeri eyo bangi abafaanana nga ggwe emakindye ekatwe ekibuye ne mu ggeto zeeyo be bakiikirirwa gwe muwendo ogusinga okukiikirirwa mu constituency yo ate bw'okitulamu bambi bayinza n'okuba be basinga okulonda okusinga bano ab'obukondo bw'ogambye olina tebasinga businzi kulonda naye be basinga n'okukozesebwa bannakigwanyizi yes because kyenkugambye nti nze kintu kyensinza okukyawa mu politics is the dirty politics they talk about. Yeah, that dirty politics ne Makerere wagezaako ndowooza okwesimbawo era kaadi ndoza ne batagikuwa. Makerere kyenjawulo kiki ekireeta ba-activist bano obutabategeera oluusi obutabategeera bulungi. I think ba-activists bali bamazima avaayo n'ayogera ekintu nga bwe kiri because you are an activist olwanyisa injustices kati olwokubanga ye munnabyabufuzi alina kyayisaawo okugeza osobola okubeera kati nga mukalulu kano ketubaddemu byaliwo mu NUP bali bakama bange nga saagala kusigalawo nga ndi munda olito nabo neŋŋamba kangende neesimbewo nga as an independent but NUP leaning bwe nakikola bwe ntyo akabonero kange kaali megaphone kubanga kenkozesa ne bwe nalumbanga street nga njagala okusaba empapula za General Museveni ng'ayongeddeko erinnya tibuhabulwa ze byemmanyi nti lyali teriwandisa nga ne isi teriyina era baalemerwa okumpa so nga nasabira mu kiseera bw'olowooza nti registers zibeera
published banemesa n'okukola ki ezize tebaziteekayo so kawe basaba ebya his excellency Robert Sentamu Kyagulanyi babibawa mangu tezayita na nnaku so ebyo nze byenwanyisa that injustice so naye bwe twabadde mu kalulu akange neŋŋamba kange kanzije independent nkole megaphone nkozese megaphone kule ne fundraiser abantu bakole ki bampe ku ssente banange mu kibiina bwe nava balina ba bloggers waliwo omwami omu yeeyita ASP omulala bamuyita Lumbuye bavaayo ne bagamba gasamulaba muntu yenna nga ajjidde mu ku independent oyo yasaze yagenze wa mwami Museveni. Can you imagine that kind of blackmail? Your statement that kind of activist omulamba teyantisa sijja kujja bwannamnigi no teyantisa naye repercussions eziva ku statement says but abantu batwala for granted olumusaga na bogerako but they have a big following era naddala abaana baffe abo benvaamu nze abaana ba ghetto abantu bamufuna mpola abakyala abo be bayita estate managers mwe bemuyita house boy ne ba anti bomaka babeera bababuuliriza ku butale abantu bano babatwalira ddala what they speak is the truth is the gospel truth which is not true. Omuntu watandika ogamba nti Musiri bamuwadde miliyoni 7 ogenda okutuuka kati nze bwe nakola fundraiser nga buli omu aga ye ate gwe wakafuna 7 okitegeera nti of course baba bakuripolinze ate abantu babitwala that is the bitter era ekyo kyekintu ekibi ennyo kyendaba mu politics tikisiga obukyayi obusinga kubanga abeera akozeko intrigue and sabotage. That is backstabbing and it is very dangerous for this country. Nga tuvudde ku bana abalala abakola ebintu nga bobi kubanga abalala tetukyabanenya balinga bisaawa enkadde weba yafiira mu ssaawa 6 neddamu n'ogirabako n'ogitunulako ng'eri mu ssaawa 6 ebiba bibala kituufu naye tekigaana nti yafa so kati ye gavumenti ya mwami Museveni tiwomulaba nga alonkinga activism ng'ate yakubye abantu tiyagazi tebikwewuunyisa wabula tulina solution ki sticking to the question ti ne ku university era kadi bagikuma ogize eno mu politics we twali tusuubira nti omusajja ono aludde nga ayiwawo omubiri era tebagikuwadde you and the likes of people like Kamateka ani omukyalo oyo Ingrid tulinawe abantu Kalinomani Musinga ina organization ye gyalwaninga n'abalabe tuze twa mu activism abantu balwawo kubayinga into your ideologies okulabika nga mufuuka abakulembeze mu platforms zizino ez'obukulembeze bwaka tugambe elective politics kiki ekiri awo ekiremesa Mwami Mayumba weewaawo abasinga ba activist tebasobola kubeera accommodated nga bwe nkugambye mu parties zino because there is too much that is played in the dark rooms than what you see at the front. Mu bibiina bino byetugambe waliwo bingi ebikolebwa eyo mu banakyukakyuka bonna activist tekimugaana kubeerawo NRM waba activist nze lunaku lumu bakuboona omusajja bamuyitaani owealuwa eyo amasasi abiriga kale simwagala ng'omuntu being nti na element ya activism n'okuba nti yali ye painting nga buli kimu amasasi because that act of assassination nkyamu navayo nengicontestinga era nze omu kubaagenda ne baziika so bwe nali emakerera ekirungi kyetufunamu nti activist aba ne mission ate emala negguka oba ekifo ky'omuwadde okimuwadde oba tokimuwadde nze bwe twali emakerere waliwo muganda wange nze nali natandika student power nenzibunya mu universities zonna ne bwe natuuka okwesimbawo ku bwa guild president ate munda mu bannange ne banwanyisa actually bakola ne statements ezigamba tisinga Musiri afuuka guild president emakerere lunaku wegenda kubeera strike which is not true kubanga ensonga ze nalinwanira zaali nambulukufu ate nga azigamba abantu waliwo vice chancellor yavaayo Professor Barnabas n'agamba abantu abamu kuba ninako obuyinza n'okumpa bye nina okozesa n'agamba oyo w'omuleka n'abeera guild president obanga ofunye vice chancellor owokubiri mu university naye points zange zaali clear nti one nali nwanyisa draconian policies ezaali zisukka 5
Yes, sir. One of which was tuition increment, 15% tuition increment for the gradual 5 years. Nga bagenda kuongeza buli mwaka ebitundu 15 buli ku 100 okumala emyaka 5. Yes. Eyokubiri yali yakujja mmere mu bisulo by'abayizi. Ate nga nze nga mufuna mpola omwana yava ku street nemberako kawenja bakawenja bamanyi bana abalonda ebyuma banje nyawe katwe tu emachindi ate bebasinga okuba balonda abo bolaba kituufu naye omwana oyo wabanga aliyo nga kawenja alina dream nti ajja kusomerako emakerere luliboolwo kati womudi nayinga omukisa ogwo oba omwana avudde kabira maida ajidde ku kwota ya government tasobola ku affordinga mmere bana abalala aba service providers je balere era bwe buzibu ebintu bye nalinwanyisa 2019 2018 n'olwaliro bi affecting government students. Bwekitegera eddala draconian policy endala evil policy gye nalinwanyisa bagiyita privatizing halls of residence. Buli wo privatizing a hall of residence ono Musiri azze nga yasasuza abayizi ajja kudumula emiwendo abantu baleme okubeera nga basobola okukola ki okubisasula. So kitegeeza nti kigenda kuleeta high rate of school dropouts. Aba campuses abatasobola kumalako bajja kuba baki bangi. So mukulwana okwo twasobola wadde Saafuuka guild president nze tebamanya nti atenze ne Kejje Katerega Julius olwalero kati road councillor ali ku independent naye ayagala kukulembera ayagala kukulemberawo Makerere abadde road councillor ekawempe fe twali twakwatagana yenga manyi n'agamba gwe abasajja tebasobola kukkiriza nga bo bambatize ekyokubeera violent yene mugamba nti nze kanwanyise kino ekyange nze kansigale ku kalulu nga omulimu gwange my duty is to create awareness civic education to these students. Era kyambala ne kifuuka time bomb abaana bamala ne balaba bulijjo byenjogerako ne balweizinga ekyo kyandetera okubeera dismissed n'omuwala omulala bamuyita Superior Mole ye yakita mangu n'addukirawa e Kenya n'asomera mu US University. Naye nze byonna bye bansuubiza nabigaana era namaliriza emyaka 2 nga siri mu university nemaliriza nga tugenze mu committee ya parliament education yali ekulira oboth ne bakola resolution tisina musango bantwalako ne mu court ne court nayo ne rulinga nti kyenkola kye kituufu. But of course wobo olwanyisa obutali bwenkanya bubeera mu price. Nalina gye bayita Chinese Embassy Scholarship. Yo scholarship yange yali empasente nyingi ng'empa n'omukozi bayida wandabirira. Abachina batuuka ekiseera ne bantuuza ne baŋŋamba either concentrate on your education oba lwanirira abantu ekisooka ne zino draconian policies gwe tezikwatako gwe oba lwanirira abayizi fe tugikugyeko. It was scrapped off because my intention was not to stop but to achieve what I had started. So kitegeeza nti baactivists bankizo era bw'olaba ebibiina bino bibasosola bibakijjanya manya waliwo ensonga kubanga era kati kankubuulire muganda wange Mayumba parliament eyo ebulamu activist amanyi ensonga ng'amanyi bulungi okusengeka ensonga ng'alumirirwa omuntu wa bulijjo because that is the role of parliament. Gwe weewuunye obeera otyanga omubaka kyoyagala okugamba tugenda kuba tunula naye tugenda tandikiraawo oyagala tukakasa nti bw'otunula parliament eyo temulimu baactivist abasobodde okwogera ku nsonga z'abantu bali ku byabwe ne katumbulemu tudda program Ku Makya David Musiri mulwanyizi wa bwenkanya ate nga yeesimbyeyo ku kifo kya Makindye West ng'omubaka parliament. Nyongera okujjukiza nti tukutwala Mombasa era olunaku olwaliro akawungeezi ssaawa emu tugenda kuba nga tuyingira akalulu akagenda okuba ate nga kalonda omuntu omulala ayinza okuba nga namukisa agenda okwegatta abalala abayinza okuba namukisa agenda okwegatta ku balala abagizi baffe abalabi baffe abalondozi baffe betuludde nammwe emyaka 10 nga tuweereza ku mayingo g'ebyempuliziganya tukutusaako amawulire tukutusaako ebinyuma n'ebikukumira ku ntiko y'okumanya ensonga lwaki Spark TV weri era tugamba nti kyekiseerako tugenda maaso ne Spark Ku Makya ne David Musiri yegwanyiza okubeera omubaka wa Makindye East West mu lukiiko lw'eggwanga okulu. Ekifo kino bwe twogerera kikiikirwa Alan Sewanyana nannyini bwino ate nga kiriko abantu bangi abakivuganyaako wabula ye afubutuka mu kibiina ekya NUP agamba nti bakimugobamu n'ayingira ekibiina ekya DF. Naye bwe tugende mu kuwumulamu nga twagala okukubaganya ebirozo ku nsonga y'okuba nti obwenkanya buno wakati ng'obulwanirira
neyo banga totegereddwa emyaka gino gyonna toyinza kusemba n'otuuka n'okukaddiwa nga waliwo ebimu by'otatuuseeko era twebuuza mu kulwanira obwenkanya waliwo ku bibala bye wenyumiriza n'ogamba at least this and this kuba mbadde nkula mu bifaananyi ebyenjawulo kumala emyaka waliwo wakwata akafaliso nojja ng'ozze kugumba mu kifo ekimu era mwebe bamu yeyo ligi emu ne buwembo bwenkola lwe yatonyanga ng'akwata akafaliso ng'agenda wali ku mwala gwe nalukolongo good enough kakati ali mu structures ekibiina kya NUP n'omulabi abadde yeesimbawo emirundi egiwera nga bo tebamutegeera naye ng'olaba nga bambi alwanirira bwenkanya kiki ekibeera waawo era tofunamu kutya nti nkyayinza okumala emyaka gyonna nga sibadde we mbadde nkiikirira nsonga zimu abantu nga bwoga palamenti temuliimu bantu bamuzinza sobola kiikirira nsonga zikwata ku bantu ba bulijjo ekatweri enkere emakindi n'ekibuye ekisooka muganda wange mayumba n'abatulaba palamenti kaddaala ka byabufuzi fena twandibadde tugenda kubanga gye tuwaaba ensonga zaffe era we wabagibwa n'amateeka ekisooka palamenti lyerimu ku masiga asatu agakola gavumenti naye fena twandibadde tusobola okugendayo naye eri limited by space ekitegeeza nti agenza okuturepresentinga nti yasinga okumanya olwaleero nze nakuguka mu telecommunication engineering ne mu bachelor of commerce naye kati emakindi west ate yeesula abaprofesa abansomesanga emakerere kitegeeza nti nze wemba ngenze mu parliament ngenze kukiikirira bukiikirizi siri eddoboozi erisinga niwe abano abatasomye bano bakawenja mbadde ntambula ebiseera ebisinga nembasinkana nga nabo balina ensonga ez'essimba zebandiyagadde gavumenti ekoleko zebandiyagadde omubaka wa palamenti abayambeko waliwo n'ensonga ezimu ng'eza insecurity nga bazigatta nga akawenje omuwulira akulira bakawenje akugamba nti natandika sitowa yange ne ya scrap naye ate abaana benkozesa mba mbajjamu abo ababadde ku street mbajjamu abo abandi badde ababbi mbawo omulimu naye KCCA ne URA ate yagala kunzigala olw'emisolo emiki emingi nolaba nti naye nga naye amanyi ani asobola omuyamba ku musolo is a member of parliament omusolo gubagibwa mu parliament okujjako guno omusolo waliyo egyo emisolo egiva mu local government okugeza ng'omusolo gw'amayumba ogwo gw'okutandikiramu naye era okuguyisa palamenti ekitegeeza nti palamenti yankizo nnyo naddala ku mateeka so ogenda okwetegereza lwaki gwolowooza nti twetaaga ingredient ya activist mu palamenti ekitegeeza nti ababaddemu babadde bonna beebase of course kya buntu tosobola okubeera ne memba wa palamenti n'afuna injale muli mu mupiira naye kati mu palamenti kyandibadde okufuna injale ku kugulu n'afuna injale ku mumwa nabanga takyayogera nafuuka kasiru kitegeeza nti mu mupiira ogwandibadde nti mupiira omuzanyi yenna waafuuka kasiru kitegeeza muba mulina okukola ki substitute mulina okuleeta substitute kati nze wendifu Makindi West Makindi West emanyikiddwa ngebaddemu abasajja emuwaŋŋuli nga Bansuubuga Nsambu yali wa sipi nga balina Keni Lukyamuzi nga wakabi nga wayogera n'ennyenje zikunkumuka Hussein Kyanjo nga wajema nga y'omu bw'ati alinga katika kibiriiti so ekyo kikulaga nti actually parliament is not about even the numbers but what quality do you send to parliament is very important bas babaka bosindika mu parliament bansonga omubaka amanyi omuntu wa wansi kati obadde obuuza nti waliwo byentuuseeko mu activism bingi byentuuseeko bingi byentuuseeko ofunyeko ku bwenkanya mu kulwanirira obwenkanya ogeza Makerere gye mbadde nkugamba twalwana olutalo era eyo 15 tuition increment for graduate 5 ne bagijjawo nze ne bangoba mu university ne mmala n'enzira yate nenti awo wennyini kubanga my dream was to have a degree at Makerere University namala n'ekituukiriza kitegeeza waliwo byempangudde bingi wadde nga waliwo ebirala twalwanirira abantu b'ekikuu b'ebuliisa abayitamu oil pipeline be baagaana okukompensatinga abalala we twalwana baabakompensatinga naye waliwo era abakyali mu refugee camp tukyabalwanirira waliwo abalala abatukubira amasimu nti abantu bangi bafuna miscarriages eyo because of the impact of the pipeline naye era tukyalwana waliwo ebisolo bye batetenganya pipeline gyeyita tetulwanirira eddembe ly'obuntu n'ery'ebisolo n'ery'obutonde so njagala okutegeeza ti bingi byentuuseeko okugeza kiri kyenkugambye twali mu women
protest Women Lives Matter Kasabata Susan Magara abantu bangi stakeholders ne zirinya ne batwegattako bangi era njagala okutegeeza nti abantu ojjukira ebiseera ebyo nga omukyala wagendanga nga bawambye omukyala ate nga poliisi oluyingira poliisi nga babeera akugamba nti awo oyingidde tukulaba ebyo nabyo byakola ki poliisi yavaayo n'amagye ne babyegattamu waliwo omulundi gwe twasituka ne tulwanirira ku oti tax akasawo akafaliso nali manja mpapula za Museveni kulinya tibuhabulwa erinnya tibuhabulwa kubanga yali yajjamu Nobert Mao nga bagamba yali talina national ID oba ebyali ku national ID nga tebitegerekeka kati nze nakozesa president eyo mbabuuze ono wamunominate nze kumanya ki yayiseewa fayiro yegindage kubanga nze nkimanyi nti bwe yali asomera mu ntale yattembwa ya headmaster ne bamugoba n'addukira Tanzania nga nkimanyi bulungi nti ateekeddwa n'okubanga qualifier eya senior 6 ani yakola ki General Museveni ng'akyali student yattembwa ya headmaster wali entale nadduka in fact yagezaako n'okwesimbawo ku bwa head prefect awo entale n'alemererwa ne bamuwa obwa scripture union leader so I know sibugaana ate oli muchwezi sibugaana naye kyeŋŋamba nti atuuka ate okufuna ebitabo ebimukkiririza okukulembera eggwanga lino ekyo kye nali njagala ate eddembe lyange ery'obwebange woba osobola okusoma ebya Robert Sentamu Kyagulanyi ne babikuwa lwaki ebya Museveni tobimpa kati obwenkanya obusaabufuna olunaku lwaleero nali ndi awo kafaliso bayungula abawanvu n'abampi ne basooka bantwalirawo mu sseero olumazima ne banvugirawo ekigo ensonga eryeraliikiriza oba oli awo abantu gwe ne ba activists abalala waliwo ekirowoozebwa nti mutuuka eyo ne muvumbeera kubanga Musiri okyayinza okugenda mu palamenti n'otuuka eyo activist notateekawo mbeera kubanga mutuuka mu palamenti mulowooza nti nabo byakulinnya ku mmeeza ngani gwe baali bawadde chance ogenda mu palamenti n'avumbeera ng'abadde activist ye alanise Wanyana siyagala gamba nti yavumbeera naye ebimu ku byamuweesa oba obulu byamulabisanga musajja alwanirira eddembe yalabikira ano mu KCCA nga bajjamu obwesige meeya n'alinnya ku mmeeza kati ebyokulinnya ku mmeeza mu palamenti tebikola otuuka ebintu ne bikutabukako kati okyasobola linnya ku mmeeza kuyisaawo kintu nga mutwe gwe gukweyimirira Mwami Mayumba ebyo byali bya KCCA era twamusanyukirako yatandika bulungi naye ebintu bya palamenti ate activists si byakulinnya takola mu palamenti si byakulinnya ku mmeeza kyekugamba nti mugenda mulowooza activist yenna activism mujja mutwale mu palamenti uliriza ate si byebiisa that is part of activists okulinnya ku mmeeza is part of the actions z'oba osazeewo zirina ne violent naye kyeŋŋamba tasobola kutandikira kulinnya mmeeza olina kusooka kuyita mu mitendera gyonna eddoboozi limala kugaana n'ogamba kankozesa olulimi lwe bakola ki lwe bawulira naye gwe nkugambye oyo munnange gwogerezaako ayinza okuba nga yali atandise bulungi n'afuna akabenje ku mumwa ofuna akabenje ku mumwa kyova olaba tukugamba nti waliwo substitute era nze abantu banyiigira nnyo mu 221 lwakisajja naye ate nga kyali kyabwetowaaze kyali kyampisa pata okugamba nti ddako wabbali ono asabayo ekisanja kimwamalirize gwoddako 226 nali ninakola bukozi moment oyagala kusinzira wano kututegeeza netukakasa ti 221 wali wakujja ku ballot naye ekibiina kyo nekikwogereza nekikuwaliriza nekikukkirizisa ove mu lwokaano nga bakusuubiza nti ojja 226 bino byenjogerako si byanjwanjwa ate nze sirebula bakulu bino byenjogerako ensi yonna ebimanyi era simanyi Mwami Mayumba gw'obadde luddawa nti tulina ne meeting eyaliwo nga mulimu secretary general owa party omanyi kyali representing the secretary general of the party represents the entire party true that ne mubeeramu opponent wange Sewanyana nange nga tuli basatu nga TV yaliwo by then Ghetto TV ng'agikwata bamuyita Ricardo kati yawawanguka mu ggwanga okitegeera nti bino byetwogerako byali bikwatibwa
it's not only Ogero TV Ricardo Mumanyi yagenda kati byonna ebyaliwo tetusobola kubiddamu ebyo kubanga etwavaayo naye kyenkutegeeza kyekyo nti nze nasalawo ne ŋŋamba nti omwana gwe bayita Makindye West tetumusalamu ng'owa makyalo oli malaya yeebakira owuwe n'akwata omulamu ate we yatuuka mu maaso ga Sulumani n'agamba kabaka osazeewo bulungi omwana bamutememu buli omu atwala ekitunze nagamba omwana kaba mukuze nze nyamufuna 226 bwe twatuuka 226 tebajoga bujozi basotta busosi bwe twatuuse 225 tugenda 226 tebajoze basose busosi eyo another debate kubanga esaagala kuddayo kati ndi birala kati ndi ku kalulu ebigambo by'okukoseera ndooza byaba activist ebyaki tebajoze bujozi basose busosi ekyo kigambo tekivoola si kunyima kaadi ffe twali abantu 5 omanyi bwe muba mu kaadi kubanga kaadi ebeerewo mutegabibwa abantu bangi kituufu mutuuka ekiseera ne mugamba ne mulayira n'okulayira nti omu ku ffe singa bagimuwa buli omu adda mabega kati kankubulire ekyo naye kati kankubulire wali omu ku baakola ekirayiro ekyo nali omu naye ekisinga okunyuma kaadi bagiwa omulala ekisinga mugongo gwe ekisinga okunyuma nti mu lwokaano olwo abaali bamanyikiddwa nti tuvuganya twalimu 3 nze Faruku Ntege ne Nkambenti kati waliwo betwalaba ku lunaku lwa vetting 2 naye n'abo ababiri twagamba we bagiwa ku omu ku abo era tuvaamu ne tudda emabega ki so kitegeeza nti baali meti naye baapulayinga naye baali tebaali active nti oba mubalabye omanyi bwe mubeera mu process y'okunoonya kaadi lwali tugamba nti vetting 4 ground 6 omuntu noyita ku ground nga tomuwulirangako n'omulabiraawo obeero naye era ne mukaseera ako twakkiriza tugamba kasaba giwa ku abo abataano bagisabye so kitegeeza nti ffe kyetusinga okwetaaga nga ba-activist okutuwa omwaganya badde nkugamba nze kinneewuunyisa palamenti okubeeraawo ng'omulimu omukulu gwe bakola ye oversight naye ne weesanga nti abakyala basobola okuzaalira ku seminti nga tewaliwo naavuddeyo kukola minority report nti ffe ng'abatonotono tugamba nti kino kye bakola oba essente ze baawa referral hospital oba eddwaliro nga Kawempe omuzaalira abakyala bakyala mwe bagendera musanya nti ssente ezo zikozesebwa bubi oba baazirya waliwo corruption okitegeera kubanga nti ng'ovudde ku birala ebya lobbying nze nsobola okulobingayo kubanga okulobinga is not one of the 4 cardinal roles of a member of parliament nga legislation oversight representation appropriation because for appropriation I think I am the right candidate for that because I am a qualifier on Bachelor of Commerce having done economics ebyo noveeno ng'olina obusobozi ng'olina ebisaanyizo naye okubituukiriza n'okufuna omwaganya okulabika ko wali ku flow bw'otuuka palamenti noyagala oteekawo embeera nga activist ki olabira ku Ingrid Tuninawe oba baawa Dr. Stella Nyanzi n'alemererwa oba baawa Abibu Buwembo ba-activist mbakumenyere bemanyi nga ba-activist n'oyo gwomensioninze tetumumanyi mu listi y'aba-activist bwe tujja ebifaananyi ng'oline Kateega Julius era naye tebamuwadde kaadi kyeŋŋamba muŋŋamba mu palamenti ani yatuuseyo nga activist n'avumbeera naye mukanso yadde asuubira okubeera nga performinga yaddamu okubeera nga ali gundi vocal nga bwe yabeerera youth president yali di vocal si activist si activist is he not part of the clique of people ebifaananyi mwali naye baactivist mbamanyi talimu bwe mbuuza bubuuza ye yali guild president waffe ekyokubeera guild president ne bamukwata nga leader tekitegeeza nti omanyi ekyaggwera saagala ontwaleyo eyo naye characters aba activists bwe batuuka mu kanso oba mu nkiiko ez'enjawulo basirika tetumanyi kiki basayira ensinga awo wali obuzibu bw'abalonzi omanyi waliwo David ebintu byemutwala for granted nti abalonzi bano oluusi ndooza tulowooza oba mulowooza nti ebintu tebabirondoola bagenda batunuulira omuntu ng'abadde eno wabweru nga ateekawo ekinyigano akunyeenya naye bw'atuuka eri ssebo tetumanyi kiki bambala eyo n'oba nga tokyamuwulira
obuzibu obuliwo buli muntu kulowooza nti oyo activist oteekeddwa okubeera ne history. Activist kamukunnyonnyole oba mukusomese ye muntu alaba ng'emiwendo gy'ebintu gyekanamye mu ggwanga n'ava ewaka n'asitoominga paalamenti ng'agiranga kusirika ng'abantu babonaabona kubanga omusolo gw'amafuta aba amafuta beeyigo erinnya buli kintu kyonna kyonna kyeyongera ki. Activist ye muntu ategeera nti OTT tax bagenda muyisa. Ffe twali abayizi babiri obantu benzikiriza nti ba activist awe Makerere bamuyita Obediju Konkuboth. Nange twali aba ne tusitoominga paalamenti ne mukama waffe Robert Sentamu Kyagulanyi yali member wa paalamenti mu Kyaddondo East. Sigamba nti yalonda yes naye teyasobola kuba mmeeza ku olwo nga bagiyisa naye ffe abayizi ab'e Makerere twabazuukusa bonna. Kati kyentegeeza bafiirwa mugwere mu paalamenti ate bameka abeesimbyewo nze neesimbyewo bakole bye badde okola wabweru wa paalamenti. Nina abaana nga baali Fonsi. Wuliriza nti obuuzizza nze. Nina abaana nga baali Fonsi. Abaana bangi ba Martin Kakembo. Nyinza okusomera lisiti eri endless. Walaba we twali tusitoominga paalamenti nga twesibye enjegere ng'abayizi be nali nkulembera mu National Unity Platform nali omu. Awo obadde olaba nga tusitoominga EU over pipeline y'amafuta nali omu. Kitegeeza nze ndi traininga abalala bangi ate abantu omutraininga naye nga ayinamu omutima gwa active. Omwana yenna asobola okuva waka n'asitoominga paalamenti on corruption nga ne Mwami Museveni yakutte olukomo lw'essimu n'akwata ne pressa namba n'ayogera n'atiisatiisa n'agamba nti mmwe abajja enkya mugenda kukwata mu muliro. Oyo omwana gwe bayita Makana w'omulaba ng'asitoominze paalamenti gwe bayita Praise ng'avuddeyo gwe bayita Flash ng'avuddeyo n'asitoominga paalamenti oyo omanya nti activist. Musiri okusalawo n'ofuluma nuupu n'oyingira DF mu bibiina byonna walabye nga kyekiyinza okukuyambako okwesa empiki z'ebyobufuzi eby'engeri gy'omanyiddeeyo. Mu bibiina byonna DF walabye nga kyekibiina eky'ebyobufuzi ekiri ku ludda oluvuganya esobola okwakomodatinga ebyobufuzi eby'engeri gy'omanyiridde era gye tukumanyiriddemu. Kubanga ebifaananyi byonna bye tulina bikulaga nga oli musajja mulwanyi wa bwenkanya activist naye ebibiina waliwo ebimu bye tulaba nga bibiina babateekako ne taaga abateeketeeke ab'ebitiibwa kati gwe gye wagenze eyo walabye nga ewana ku accommodatinga era lwaki wasazeewo bw'otyo okyali kudda oluvuganya. Olugendo lwange okutuuka okukomekerera mu DF luwanvu ate saagala kulunnyonnyola nnyo naye nga bwe nkugambye nti nze nali njagala nnyo okubeera independent. Omanyi nze mbadde mu byobufuzi mbadde mu by-election zonna ezibaddewo mu ggwanga lino gye nasembayo eyali ena president ey'okuyigirako gyosobola okubenchmarkingako yali Kisolo. NRM yakwata kadi yayo negiwa omuntu omukyamu ono yali omutuufu najjawo ku independent bwe yawangula Victoria yagitwalawa waka. That's how it happens in a multi-party dispensation. Omuntu wabeera independent asigala ali loyal to the party wadde nga ceases to be a member of the party. Naye natuuka nenzirukirako mu PFF kubanga nayo nali njagala olwa history gwe nnina ne Dr. Kano retired Kiza Besigye. Naye bwe natuukayo nali tukyayogerezeganya n'abakulu ate president yesula naye ndosinga mutabani we nga we nali